Okwekalakaasa Mukibuga Kampala wakati abasawo ba interne doctors nga bano baawummuzibwa okuva ku mirimo gyabwe gye buvuddeko nga gavumenti egamba tena ssente za kubasasula kubanga bangi nnyo ng'ate bo baali bavuddeyo okukola obwannakyewa nga bagamba nti lwakiri bajja kuweebwayo akasente akatonotono bayambengako ku Banna Uganda olw'ensonga nti otuuka amalwaliro ga gavumenti ng'abalwadde bayitirivu kyokka nga abasawo balina okubakolako batono ddala nga tebamala. Bano ne bagamba tebasobola kukkiriza Banna Uganda kufa bwe batyo ng'ate nabo basoma busawo. Ne basaba gavumenti waakiri bafunirengayo akasente akababeezaawo akabayisa mu bulamu obwa bulijjo naye nga si gwe musaala oguli awo omunene ng'oguweebwa baddokita abalala. Bo ne basaba nti bajja kukikola nga bakolera akasente akasaamusaamu. Gavumenti yagaana ne bagamba bayiye ebirala eby'okukola terina ssente. Bo ne batandika okwebuuza nti kati tusomye busawo kati tunoonye ebirala eby'okukola kitegeeza ssente z'abakadde baffe zifudde ettogge nga kye baagala nti waakiri babeere mu malwaliro ago mwe banaava bagende nga beeyubula okufuna emirimu egy'enjawulo mu malwaliro amalala. Gavumenti yakigaanira ddala kati nga bano badde batudde akaseera akawerako. Olwaleero batanudde okwekalakaasa kwabwe nga bagamba lwaki gavumenti tebadiployinga mu ago amalwaliro ne bakola, lwaki ebalese okutuula obutuuzi. Ekyasinze okubanyiiza ye minisita wa health okuvaayo n'agamba nti abawulira nga baagala okubadiployinga amalwaliro batandika okukola balina okunoonya ssente bazisasuleyo balyoke babakkiriza okutandika okukola. Baba bagenda okukola ate balina okusasula ssente ezo nga bano kye bagamba nti eyo nguze ekudde ejjembe era nga tebasobola kukikkiriza. Bavudde ne bakiwakanya nga beebuuza nti abagagga bokka be banaakolanga. Beebuuza nti ssente z'abakadde baabwe ezabaweerera bo tebazivaliyoyinga ne bagamba tebajja kikkiriza. Kwe kusalawo olunaku olwaliro bekalakaase nga balumba ekitebe kya health. Ministry of Health bwe badde badduka balabe Jenny Luther nga bannyonnyole nti embeera eno yatandika ddi mu ggwanga Uganda. Omuntu okubeera nga wasoma era ng'ogenda okutandika okukola omulimu kitegeeza nti olina kusooka kugulirira mugulirire. Ebyo bibagala okuwakanya naye olw'okuba nti amagye ne poliisi bibadde byayiriddwa dda mu bungi mu kifo kino bano lubadde okutuukawo bwe bati ne babakiika kabangali ne babakwata bakuteeka abasawo abawera 3 abakwatiddwa batwaliddwa ku CPS nga bavunaanibwa nti lwaki beekalakaasa baagala kukuma muliro mu bannaabwe abalala nabo bave ku mirimo, lwaki tebakireka ne batuula ewaabwe. Bano kye bavuddeyo nga bawakanya bagamba tewali kutuula waka, baasalawo nti bajja kuweereza Banna Uganda ssaawa eno balina kubeera malwaliro nga bakola. Bavumirira nti Banna Uganda lwaki bafa nga ate bo weebali abandi badde babayamba ne bo tebasobola kuvaayo obuvi ne beeteeka mu mirimu egyo nti batandika okukola. Gavumenti erina okubawa appointment ne bakkiriza nti kati mutandika okukola mweyambengako, awo nabo bajja kuvaayo bagende bakole. Naye gavumenti bwe tekoze ekyo nga tebakkiriza nabo bagambye tebagenda kussa mukono, bajja kwekalakaasa nga buli lunaku paka gavumenti lweneewulira omulanga gwabwe ebakkirize bagende bayambe Banna Uganda abafa ttogge. Bw'etyo embeera bwe badde olwaleero mu kibuga Kampala katulaba abasawo bano badde nga beekalakaasa ebibaddewo. Mwana wo nabo abali mu buyinza ekyajja beera mwana wo kyekyo kyenyinza The police has just arrested one doctor. Police commander is saying I need more. I need more. Reverse the patrol. I need more doctors. They had planned a strike. Most of them have run away, but they are taking one by one. Put them inside. Enter. I said enter. Let me climb. Enter here. Enter here. Enter inside. I said enter inside there. Enter inside. It's okay. Enter. We are tired of flights. We are tired of flights. Deploy us now. We are not to leave. Tukoye obulimba bwa finance, tukoye obulimba bwa Minister of Health. Tukoye ddala tukoye. Batu deploying buli omu atusindika n'atusindika eri. Tukoye obulimba. Otukoye obulimba. Twagala serving Abanna Uganda ate batulemesa. Lwaki batulemesa? Tubadde tugenda bakola Minister of Finance bonna batubuzaabuzizza. Buli omu atusindika eno n'eri teyagala tukolako. Bino tubikoye. Uganda yonna ebirabe.
tuyita abantu batwegatteko kuba tulwanye ne tugezaako tuwandiisa amabaluwa tuwandiisa eri bapulezidenti tutuuse buli wamu ne buli omu atubuzaabuza Dr. Sally Arnold have been arrested. We are tired of Bulimba. That is Dr. Sally Arnold, and the other person who have been arrested now has just intercepted them. You can organize few of them when you must have them again. It will be better. Please do it now. Do it now. Chiba chiba kolera. Gwe mbulira nti mugenze bizabana wano baise mwite ukola mpora mugezi. Please. The police is on hand. That one was among those group which we are disturbing for the other time. They have taken off, we are dressing for them. Wow. Yes. Okay? Please. Okay? You may brief us like why these people are. I refer you to DPC. I refer you to DPC or the PRO. Can give you more details. You've already